I'm just happy ngebola bansmiling kubanga tumulondi guli twali wano chamazima nga sisobola na kuseka nga sisobola kusmiling naye kati bwe kibangagana amawulire getu yina mu matuga fe why not omukyalo no li twamusanga ali mu maziga meerere naye kati aseseeko n'okusekako so wali we tugenda wali ndowooza ojja kuba safe nnyo ojja kuba safe nnyo naye mukama batamanyi kikolimo kya nnyamba mukama bwakwambudde kikolimo nulira omwana nga mukubo gyagenda otambulira naye toyagala atambulire ate. Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Jordan Kawesa, a straight out aromatic entertainment. Jebuvuddeko naku pita naku ziweze mmeka naku ziringa nnya ebadde ngenda mu week nakola program ng'omukyalo oyo ndowooza mwagirawo mu nabasinga mukyalo oyo nga yeetaga ku buyambi nenfunaawo waliwo omwami ali UK nampeereza emitwalo 5 nenfuna ne mukyala Barbara Kayongo nampeerezayo naye emitwalo 5 era naye naasuubiza nti anyway byasuubiza erala mugenda biraba kuba ngenda bibalaga wabula ekinyiizizza nti waliwo omukyala ali wano Kireka yankubira nangamba ku Lwokuna jangu onone ndi muno mu Kireka ntunda mmere ntunda buwunga muceere bijanjalo nangamba nti omukyala ngenda muwayo ebijanjalo namuwayo buwunga ngenda muwayo muceere nenneebaza nensanyuka namugamba toyanziza nnyo maama weebale nnyo weebalire ddala omutima omulungi namugamba nzije saa mmeka nangamba jangu okutandikira ne saa 2 kasitazi wa saa 2 mbeerawo paka kawungezi saa 12 kwanza amina toyanziza nnyo toyanzege sawa wenjogerera ziri mmeka saa ziri 75 mukubidde nga nsimbula nsula wala okuva wa Ekireka mukubidde nga nsimbula ne mugamba maama wasuze otya wangamba ku Lwokuna nzije nno n'ebintu by'omukazi mbitwaleyo nangamba it's okay jangu nenteeka amafuta mu motoka nenvuga okuva gye nvudde nempita Peterson ono okuva ku byabaddeko ne tuvuga emmotoka ne tujja tunone ebintu omukyala ne tumukubira mbadde kuba mpiseri bwenti ku bypass ku express ntuse Nambole wali ne mukubira ne mugamba mama ndi wano Nambole kati bwe nnyingira Kireka ntambule ntya nangamba gwe jangu bw'otuuka ku Shero opakinge ngende onkubire nzize mpaka nze ntuse ku Shero twatuuse wano saa 7 zennyini saa ziri 7:45 omukazi tumukubira essimu agijjeeko kweri naye omukubira ateeka mu blacklist buli namba emukubirwa kweri naye atuteeka busy mu blacklist eza so sasa mu blacklist ntumukira ku ne ku ya Peterson gyabadde tamanyi nana agiteeka mu blacklist ekyo tekyali nyiizizza kubanga omuntu osobola okubanga wabadde osuubizza okuwaayo ne wabaawo ebikwata ng'omuntu tukitegeera kisobola okukwata ne bwe babikutte nze kennyini nkukubidde ne nkugamba nzija waali ngambye nti tojja nfunyemu ebinkwata jangu olunaku bwe ruti ne bwe ruti okitegeera ne sivuga amafuta gange kuva gye nvudde okutuuka wano kyekinyiizizza kyokka bwe busungu bwe nnina nti onvugisizza amafuta ne tutuuka naye mu Kireka n'oŋŋamba nzije ne tupaakinga paakingi wempaakinze bansasuza paakingi buli dakiika gye mmalawo eroza nazo nzisasudde amafuta obudde ne tukubira esimu ate okitegeera oba mufere ayinza okuba bano abafere bano abajja ku intaneti naye abadde alina kyanoonyezesaawo alabika mufere ntiwa vidiyo agenda giraba naye olabika oli mufere tewali tufeze toferera mu bulamu bwa muntu maama zino vidiyo okuzikola tetuba basanyufu oba tetukuba kweraga oba ki tuba tugezaako kukuyambako oli omuntu owa wansi naye ate kale nze kale yalifisizaamu emitwalo 5 nti nange nnyongere ku abo abamuwa ate ne njiteekamu amafuta ate
onvugisiza amafuta kyekinyiiziza mukyala gwe sigenda kuteekawo wano namba yo ya simu sigenda giteekawo kuba waŋŋamba otunda byakulya kireka otunda muceere kawunga bijanjaalo byebyo byotunda era bye wali ogambye otuwaako neneebaza nenkusabira ndessaala nenkusabira n'omukisa kumba oli mufe osabira mubbi kumba olimba esi kikola kibi nnyo kyova omuntu atayambe muntu obeeranga straight sigenda kusobola oba yali tugambye kyenabazo bbawa tebiriiwo nekamba tereka omutwalo twaligenze n'ekyo oba noŋŋamba nti tojja toneno nindo ovuga amafuta gange kyekinnumye mafuta ge gannuma kati by the way mafuta ge gannyombya n'obudde ne kale fe wetuli ekireka n'okulimbibwa fe wetuli ekireka kankulage tetuli kireka akakazimbe ndowooza okamanyi ye kikyenyinza okusemberezawo ekiriko kireka njagala musembereza ekigambo kyonna ekiriko kireka amanye nti nno tutuli kireka wa kandabe medical center si babako wawandikako kireka negwe kyoba omanya wano kireka wetuli tuli kireka akazimba kaliko gundi kaliko linyati kakali Lulu Safaris kankasembeze ndabyeko ekigambo kireka tunula wano Lulu Safaris ero kireka okalabye kireka Kampala Uganda wetuli naye kyotukoze kibi bambye kyotukoze kibi katukulage ebirala ebiri ekireka kwata nvugenzireyo waliwo kali kamoro wano tuli ku share mukwatire tulivasinga wano tuddeyo waliyo wa taxi bawansa wali stage yejjinja kino ekyeno waggulu kyekidde Namugongo tugende tumulage wali enamba oli tuyitidde kazigo oli mubi mwana oli mubi kazigo oli mubi nambole wuuyo omulabye oyinza ogamba titwatuuse kireka nti tukulimba nambole wuuyo tuto tuddayo naye nga tomanyi gye tuvudde tomanyi mafuta genvuze genkanaki kyalagwe ngamba ku makya we nakkubiridde simu wali badde oŋŋambira nti omanyi nemereddwa tutojja nesivuga amafuta kuva gyendi kujja eno katuddeyo obayo onaakuba kwe mukyeni alo kanzire mukubireko tulina bwe tukyali asiyoyi katuddeyo tuli Kaleerwe wano tuli Kaleerwe kakati olw'okuvanyuma lw'okufuna disappointment gyetuva eri ew'omukyala ku disappointment kyetusazeewo omukyala Barbara Kayongo yatuwadde $5,000 n'omwami ali US wanganya okwogera erinnya lyo naye nodyogera abantu basobole oddimanya basobole omumanya omuntu omukulu Amon naye watuwadde $5,000 gye $10,000 gye tulina kati mukuba nti tulina $10,000 tetusazeewo katufunemu akawunga
tumafunamu akawunga ndowooza n'ebijanjalo naye omwami abadde ngambye tuno tufune akawunga ne sabbuuni so tusooke tugende n'ebyo ate nga tulina ne surprise endala bwe naba nga ntuuseyo mukyala nga mutuuseeko tulina surprise tunoonye eduka bwe tugenda okugula akawunga. Peter wagambye tukagulewa olina walabye akaduka katusale tugende sayidi eri kugula ebintu abatusobola otuwaako bye mutuwadde we appreciate omukyala agenda kuba musanbaako njagala tutambule ffenna paka vidiyo eno gyeggwera mugenda kulaba kye bawadde omukyala. Oh my god 100 olina kudduka 10 ng'osala e Kampala olina kudduka ka 10 ng'osala e Kampala. Ekkubo terisalika bannange mwabali eyo nga temunnamanya Uganda bweri ekkubo terisalika. Katambaze kuona Jebaleko ba jebale mirimu mabale kwagira aromatic amini goli wano jebale mzee njagala kawunga kila 5 meka sasa 12 kali wakataka mu 10 kilo meka ngamba kilo meka kilo 10 hata 2 meka ina gatabu 12 megeze meka utwale 5 2 kitundu ebo 5 na boye kilo 10 zibe 2 kitundu ne kilo ndala 10 2 kitundu. Peterson Hadi gino gye mutwalo 10 gino gye mutwalo 10 gye basobodde otuwa manyi mzee gwe mutu serving kano katuguziza mmeka 2 ate kano mutwalo ye 3 ate gundi kila 25 za kawunga kaka kali wa kawunga kwata sente zino 2 n'omukaaga 19 mwenda 3 mbere manyi 19 mu 13 5 mukaaga 7 8 mwenda 10 kati manja yo kasana akawunga tukalabe motoka iri wali kali 3 sange ne amina 3 akawunga motoka iri wali ya black muno kambo kwati
Akasanvu k'omukyala tukagulemu ekipiki oba tukamuwe. Nkayanira muganda wange okumuwasa simukayanira ye bali Peter asina gwe njagala mulala. Shopping tuvuddeyo bye tusobodde okufunawo. Mukulu mukyala Barbara Kayongo tweyanzege n'omukyala n'omwami Amon UK nawe tweyanzege. Omuntu yenna akyayina kyasobola okubeera nga atuyambako. Osobola otuyambako omukyalo ono n'obeera nga nawe osobola okumutuukirira. Mbagambye nina surprise gye ngenda okubagamba. Yesu genda gibagamba kati ngenda gibagambira mu kamera wali nga ndina omukyala. Omukyala Kayongo Barbara yatuwadde emitwalo 5 naye ate alina kye yatukolera ekirala. Tugenda gibagambira wali. Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Video zino ez'abantu bwe bati ngenda stories ez'enjawulo buli wiiki ngenda kuba nga mbawayo video emu buli wiiki. Nalabye abantu bangi abali mu bwetaavu ate nga waliyo bannaffe abasobola okutuyambako abantu abo okuva mu bwetaavu. Oyinza okuba olina nusu 10 nga tomanyi kyatukozesa naye ng'olukumi olwo waliwo ye oli nga bw'olumuwa lusobola omuyisa mu lunaku olulamba. So Morris Jordan Kawesa tugenda kuba nga tufunayo video zaffe ezo buli wiiki nga nteekayo emu naye nga n'ebiri ebya Aromatic Entertainment bibeerayo naye nga zino buli wiiki video emu. Abantu Peter balage we tuli ku katale ka Ssaabasajja Kabaka Kaleerwe. Balage ebimera ebirungi ennyo. Balage ebimera ebirungi gwe atannalya ku watermelon jangu Kaleerwe watermelon oziraba bugga oba mama oba tumugulire bugga. Kale ekyo Morris Jordan Kawesa straight out Aromatic Entertainment kaka tutwale ebintu bya mukyala. Ababoda bo tebasiba bo bajja buzi babanga mwala bayiika buyiisi. Emmotoka zisiba buli kimu nekisiba naye wa boda yetasiba. Mulabe. So tugenda wa mukyala tumaze okola ka shopping kafa akatonotono. Tukatwaleyo wano ndabe mbagambye na Makerere University kati wali waggulu Wandegeya jukira Katanga eri wansi wa Wandegeya. Wandegeya aba waggulu Katanga abeera wansi. Yes. Kati ogamye motoka tutugireka wano. Tugende wali. Peter ngambye emotoka tutugireka wano tutugire nayo wansi. Wali safest. Tekirire tisoka sobo. Wali safest. So katugire wano. Ne baba boda ne bosula indicator nga agira basigala jakatira buujo. Bannange. Katonda yatonda abaana mu ababoda. Katonda yabaweesa mikono ebiri. Indicator ne bogira bero salamu nsali. Bannange. Era wano Kampala olina ovuga emmotoka naye nga weegendereza nnyo abaana ba boda abo. Tuliko bbiri tugenda wano wetugenda ne Makerere University. Wano waggulu ne Makerere University. Waliwo kuba bo ne kyebalaba kyennyini tobanyumiza. Tuweta passenger wali akapande alake. Wali alake. Awa boda wakiriridde. Kono kakuja sukavi
tugenda mu Katanga guys. Nenga abaana ba ghetto bano bana abantu abali mu ghetto batwagala nnyo nabo era naffe tulina okubaagala kubanga these guys batuyirawo bambi mbeera emu oba endala one way or the other kitegeera so ofunye kyonna kyoba ofunye just okimuteekamu waliwo story gyengenda obbawaako omwana alina emyaka 15 naye malaaya kigambo ekyo kibi oba neekolera gyange kyenyinza okukozesa genda gibaawako story eyo maaso awo naye agenda tunyumiza lwaki ku myaka 15 ogwo omulimu gwakola kyewuunyisa kale ali package ya kila 25 ziba zikaguje Peter. Ako kakwata. Kono kakwata. Kozi mwagamba nine nyama nene. Mwagamba nine ekifuba zino kira 25 bro. Kuchemka mpate kuguno katupeke kwa kuguno na niba Bueno, ¿quieres bueno? Pero usted te voy a mostrar que no, cálmate. Obuyambi muleke mama mari je bariko waje yeah
Weta wano. Weta wano. Oyengire mu kakuba awo. Bye. Oboranga kumukomante. Oyambuka? Yambuka wano. Owetera awo. Kajja. Tugende sebu. Kajja. Genda. Ayino. Wallahi ngasanyusa okubalaba. Eddalo balaba. Kama ye bali batambuza. Amin. Oli otya? Jendi. Nebino bibyo. Onobisobola? Onobisobola? Nako. Kama ababo mukisa Kati soko kwate n'akasambuka. Sebo tugende. Mam. Ndi musanyufu okubanziza mukulabako. Ndi musanyufu okubanga okomyewo. Kama yebale kukulembera. Amina kakati osibye otya oli otya? Ndi bulungi. Naffe gye tuli tetulina nnyo buzibu. Nayogeddeko n'abantu abo. Abantu abo balaba program yo. Balaba program yaffe. Ne batusuubiza. Mu kutusuubiza abamu ne bampa naye nze lwakuba sagala kukuumira nnyo bintu waka. Njagala bye bampaako nga byendeeta. Bye bampaako byendeeta. Eddoboozi ly'eggwe liri wansi. So kati bwe nayogerako n'abantu bafaawo. Esebo. Bye bampa nze nga bwe ngoyenze bye bampa bye mba njagala oleeta. Bye bampa byendeeta. So waliwo omukyala bamuyita Barbara Kayongo. Esebo. Ali UK. Esebo. Barbara Kayongo ali UK USA. Oli UK Barbara oli UK. Barbara Kayongo ali UK. Yampa emitwalo 5. Ne wabaawo n'omwami omulala bamuyita Amon naye ali UK. Naye nampa emitwalo 5. Emitwalo 10. Emitwalo 10 egyo bwe mbadde nagyo. Emitwalo 10 gino maama ono ayinza okuba yeetaaga nti ekyokulya kuba yatugamba ekyokulya kitera omutawaanya. Ne tugamba katuguleyo zo kilo 25 ez'akawunga. Tugamba katuguleyo mwami Peter n'angamba nti nno n'ebyokwoza eno busasabbuuni atawaanya nnyo naddala mu bitundu eno bwe tubeera. So ne tugula n'aka kapakiti ka Ariel ka Magic. Ne tugula ne kabuttaako. Kati akasanvu ke nkuwadde ke ye balance afisse ku mitwalo 10 gye baatuwadde. Ebiri bikola emitwalo 9 mu 13,000. Wafikawo kasanvu. Kasanvu ke nkuwadde. So nenga nkakasa nti abantu bakyatuyamba.
era bajja tuyamba. Kakati guys, soko yogere naawe. Tuso okwebaza eri abo bonna abalaba show yange abawulira olugero olunkwatako ne bakwatibwako Mukama n'abasiza ekisa ne basobola okubaako kye batoola. Bannange neeyanzizza neeyanzeege Mukyala Barbara yonna gy'oli neeyanzizza neeyanzeege Mukama w'ebyosinga okwagala. Omwami ongambe Mwami Kayongo, Mwami Amoni neeyanzizza nnyo ssebo. Omutima omugabye ogwo bannange tegubavangamu. Nze ani temumanyi sibamanyi naye mwasobola okuwulira olugero lwange ne lubakwatako. Bannange neeyanzizza neeyanzeege Mukama abampeera omukisa. Kati emitwalo 5 Amoni gye yatuwa olw'okuba wali ogambye nti nno jjajja tosobola genda mulaba mulwadde nti tolina transport. Kati weyandaba nga nkuwa transport nagamba nti no kaayi emitwalo egyo 5 gy'ataddeko maama oba jjajja omugulireyo bamugaati wa sukaali baki lwakuba nti no mbadde simanyi oba wagendayo oba tonnagendayo. Badde sinnaba kugendayo. Bagendayo. Kati watonna bagendayo kati 5 zo zikoze bino nemanyi ne transport tujja mufuna ogende. Kakati kyemali njagala bagamba aweda kyembagamba surprise njagala bagamba mukyalo omukyalo oyo Barbara Kayongo wano maama bwe twali twogera wagamba nti wakutawaanya kuba bwetonnya okwebaka luli nga sinatutenkanya abaana bafunira kiranga bazituka nga bazuukuka era singa olunaku lw'enkuba lwonna gy'omanyi nti enkuba singa eritonnya n'ojja n'ogwa na bugwi ojja kusanga wano tusena mazzi kola tutya buli kimu kiba kibeera wabweru kuba amazzi akabalaza okalaba gye kakoma tegakoma kuyitaawo n'ensulo zonna ne zisituka. Ennyumba ekutawaanya eno ne renti wagamba osasula emitwalo 6. Kati munnaye Mukyala Barbara oyo yennyini yaŋŋambye nti ye abadde alina akatonotono k'ayinza okukuwa ng'oggyeko ziri ssente ze yatuwadde naye neew'okusula. Naye neeyanzizza neeyanzeege Mukyala Barbara. Yes, ate yagambye kuba yaŋŋambye mukubireko naye njagezaako mukubira nga mukubira direct nabo beneyita mukakati yabadde aŋŋambye naye kansoke mugezeeko mukubira abikwennyonnyolere nga sinze mbikugambye. Omukyala oyo kale oyo omukyala. Hello. Kale nnyabo naye gyebaliko. Ngenda kubanga bambi sagala omwami ono ekuli esimu yegenda kubeera more expensive okubanga international call. Ennyabo. Madam, nawulyako story eno nga omwami wasinze. Ennyabo. And I was concerned, yeah. Ennyabo. Naye kyembadde ngamba olina omwana omuto omwana mulenzi muwala. Muwala. Gw'oli naye awo. Ye nnyabo muwala. Oh God, okay, kinyambe nalina wamulenzi wa muwala kale nja kwongera okugamba omwami oyo. Ennyabo. Ate ekirala nawulira nti oyo zango ye baakusala olukindo naye omukwano ngenda kugamba ekyo kitwagenda kiwuliriza kubanga nange wano golaba munkola naye omwana yasembayo bansala naye tosobola kigaba abantu okujja ng'olina mental health oba nti olina okitegeera kati abantu bagamba nti bansala tebagenda bitwala. Ennyabo. Abantu nkubuulira amazima. Ennyabo. Tebagenda bitwala ebyo babiwulirize. Bajja kugamba naffe batusala ddaalo omanyi tulina challenges mu nsi. Nate olwo ebituufu n'etali ebituufu bate kinakyogenda gamba abantu bafuna wonna basuwa nga woogana osinga mwenge kiiki bawemula abaana ate omwana wo muwala
Kumaina kumanya okunda sombuze sawa na nusu 1 pound. Like you are selling sombuze sawa na 1 pound. That's really hard to mean. Nature ya chini kwa ngimuzaji. Anyaba. Kanemuza osobola okubawo n'ogende wantu tobeereyo obeerayo netukwera nga for now wembadde ngenda okuteekawo ennyumba waliwo kifaayi onalinga ngenda ogaba omwami oyo nti naye ne mugamba bw'obanga osobola kandi osobola ogenda ebifo bimbuzabuza kale wange nagwayo naye wambuzabuza bakitende bakatende ekale nakube Masaka Enyabo bayitayo Katende. Airtime aweddeko. Oba ye Katende kitende or something like that. Kubanga waliwo sere y'entebe ne sere y'e Masaka. Naye awo waliwo kati ne ŋŋamba osobola okuva ewantu awo sigama Airtime we Uganda atusazeeko ntaddeko emitwalo 2.5 weddeko nga tetunnamala conversation naye kirungi anze yabadde abiŋŋambye buli kimu yadde akiŋŋambye just mbadde njagala owulire ku ddoboozi lye omanye ki ekiriwo ekiriwo ayina Ekatende Ekatende omanyiwo okuba e Masaka ulirayo si wala nnyo bw'oba ekyengera odda bw'oba ekyengera oddako awo ekyalo then noddako Katende weewo ayinawo ekibanja kinene nnyo kale ekibanja ekyo yaŋŋambye asobola okupangisiza omuzigo obeera n'abaana okumpi n'ekibanja ekyo kati n'obeera nga osobola okuva mu muzigo awo wooli olima emmere naye mu kulima emmere ng'akusasula buli mwezi mujja kuteeseganya sente z'anaabakusasula buli mwezi kati ng'agamba nti nno kiryoke naawe osobola okugenda wano n'ovaawo kubajjukira wali agenda kuba kusasulira rent yagenda okuba ng'amusasula agenda kuba emmere gy'oli ogijja mu nnimiro wali nga bw'oli akamereko agenda kuba ng'ate buli mwezi era akusasula ssente ng'omusaala ogubeera ku nnimiro y'okwo nga bupanga ekiddako so yeyo offer gy'abadde ataddewo kati nga tukubuuza maama kiryoke naawe offer nnungi nnyo era ngyeyanzizza omukisa ogwo ngweyanzizza Mukama okundeetera era nnyongera okweyanza mukyala Barbara olw'okunnumirirwa okungi bwe kutyo naye obuzibu bwe nnyinamu ekyo bwokka buli bumu nti nga bwe nagamba nti abaana bano ababiri balina ebitongole ebibaweerera ebitongole ebyo buli kimu buli wiiki baba neetaaga nina ekineetaaga buli lwakusatu bw'omiisinga emirundi 2-3 ng'omwana bamusazaamu kati obwo bwe buzibu bwe nsobola okukola ki nti transport asobola owa buli wiiki ebitongole biri luddawa muno mu Katanga biri muno mu Katanga baweerera abaana bali mu Katanga kuba baweerera abaana bali mu Katanga kakitegeeza bw'ogenda e Katende oba olina okuba ng'ofuna transport yakujja e Katende okujja buli lwakusatu ne ku Lwomukaaga era ekiwerera owookubiri era naye Lwamukaaga mba baneetaaga ekyo kitegeeza oba olina okujja ku Lwokusatu ate nenkomawo ne ku Lwomukaaga n'abaana bwe bawummula era nabo baba baripootinga ku bitongole bwe bawummula bwe bawummula mu holiday baba balina okujja ku bitongole buli Lwakumeka anti era buli omu oli Olwokusatu ku Lwakusatu Olwomukaaga ku Lwamukaaga ne mu holiday ekimu kibasinkana nga bakawummula wiiki gye basooka nga bawummudde kiri ekirala eky'Olwomukaaga ekyo kibaagala Lwamukaaga kasita omwana aba atali ku ssomero kati obwo buzibu bwokka bwe nkola ki kati abaana bano basomera wa abaana bano basasula ssente mmeka okusoma oba sofa ebitongole bibadde bibakuyambako ebitongole bye bibanyamba bibadde bibakubayambako baweerera ekitegeeza transport oyo yekka yekka y'ensonga
ensonga kuba bakugamba ne bw'osenguka naye nga gw'omanyi nti ojja kubeerawo Kulw'omukaaga oba ogenze eggulu naye ku lw'omukaaga nga wooli omwana ajja kubaawo ojja kubaawo n'omwana oba ali mu holiday tali ku ssomero alina okukola ki kuba baabisulo bwe buzibu obwo bwokka. Okay, so offer tujagadde maama toyanza era tuli wiiringi okugendayo. Omukyala gambye ali wiiringi okugendayo naye ako kokka ke kazibu akaliwo naye kakazibu sobola okusootingibwa kasobola kuba kati okuva wano okutuuka e Katende transport ziba 2,000 okuva wano ziba 2,000 mu taxi ziba 2 okugenda n'okudda kulw'omukaaga n'okozesa 4 ne ku lwokusatu n'okozesa 4 8 mu wiiki 8 mu wiiki okagattamu ne wiiki eddako 8 gwe gumu 6 omwezi gulimu egundi weeks 4 mu 6 gye 3,10,200 buli mwezi oba olina okozesa 3,10,200 kati mwezi oba olina okozesa 3,10,200 transport ku baana nti ozze kulaba abaana lwakusatu n'olwomukaaga kati bw'oba okozesa 3,10,200 buli mwezi naye ng'osulira bwereere n'emmere weeri kitegeeza nti wano osasula 6,000 ate nga weefunira n'ekyokulya kitegeeza omwezi osobola okukozesa 1,000 egyo gikwatagana mu 15 baali naye ate bw'ogenda n'osula wali oba okozesa 3 zokka kuba emmere weeri n'ennyumba weeri okategedde. So nze maliriza ngamba nti ekyokugenda wali ndaba kyekisinga egyo 3,10,200 kuba jjukira wano okozesa 15 ku 2 okusula n'okulya naye wali ennyumba ya bwereere ate ngazi ennyumba ya bwereere n'ekyokulya weekiri kya bwereere. Ndowooza sibibaze bubi kyembaze ndowooza kyekyo tujja kwongera okyogerako tulabe jja communicatinga naawe nga n'omukyala bwe communicatinga naye tulabe ne bano bennyini basobola okutugamba nti bwe giba nga 3-2 gye gijja mu kalubirira buli wiiki nze kangimu. So I'm just happy for you nti tufunye abantu abatuwadde ate ne batuwa n'ew'okusula kuba olina ke wakoonako noga nti no mu Katanga muno mulimu abakozesa ebiragalalagala byebisingamu ebigambo ebinene byebifubutuka mu kamwa k'abantu abakulu mize ate baana ba buwala bonna nnyina ba buwala bwe bawummula bonna bajja wano myaka 16 myaka 14 bakulu bakula nnyo omuntu abalaba yamukuba kigambo kyayagala kati mwana kumuteeka nnyo mu kkubo lya Katonda n'olula ng'omubulisa omubuulira ekigambo kya Mukama biri okumuva mu matu kale obunkenke bungi. So wali wetugenda wali ndowooza ojja kuba safe nnyo nnyo naye Mukama oba tomanyi kikolimo kya nnyamba Mukama bwakwambudde ekikolimo nulira omwana nga mukubo gyagenda otambulira naye toyagala atambulire ate nga gy'alina okuyita tuuka gy'alaga nga olina kikwasa Mukama muwerekere kuba naawe maama ne bw'onoomuwerekera oli yagenda ofulumya ekigambo kye tebimukwatako akifulumiza I'm just happy. Yes, mbadde nkugamba mukyala Babula kino tagenda kufulumya nze Katanga agenda kufulumya baana bange kubanga kano kawala kange akataaka emyaka 6 tekasobola kukola nsobi ne keebakanga tekasabye ensobi tasobola gikola kati naye buli lwafukamira okusaba nze mbeera eyo nange mu buliri bwange nga mpuliriza ssaala naye Mukama
ontwale ku ssomero nsasule school fees, ayi Mukama ontwale mu Katanga mpone okubuuka emyala, ayi Mukama essaala ye etambulira okufuluma Katanga kati bw'anaawulira nti tufuluma Katanga kyemanya maama tugenda ddi maama tugenda wa ajja kumanya Mukama essaala agizzeemu. Ayina ewa muganda wange gye yakyalako waliyo banne be benkana bagenda kugamba maama naffe tugende mu nnyumba eringa ey'abafeva naffe tudde kuba muganda wange abeerawo obulenzi naye ennyumba apangisa nnene kati abo abaana taata waabwe ali bweru abaweereza ebyo biki taabu maama ogenda kuwulira taabu maama Yesu ajja tufulumya Katanga Yesu anaatujja mu Katanga agenda tuwa ne taabu kati alinda Yesu kati kwolwo agenda kulaba Yesu ng'amufulumya Katanga oli Yesu waffe agenda kubeera Yesu wa Kendra Kendra kozi yona agenda ng'ofunyemu yewe emyaka 6 agenda ofuna 10 olusoma bwe lubula era jjo yaŋŋambye maama ticha ŋŋambye gwe leero osoma enkya n'otasoma ne mugamba ticha muleke naye Yesu ajja kijjawo buli lunaku ojja genda olaba Yesu atujje mu Katanga buli kimu olaba Yesu tufunye ekyokulya ne Yesu era Yesu ajja tuwa byonna genda bireeta n'omwana omuto Kendra afune naye essomero. Amiina banaye ebiwoma bigwa byokya nze ssanyu nange lye nnina mpulira lya mwoki wa gonja. I'm just happy. Thank you so much. Mukama kata banaye nze I'm just happy ngebola bansmailinga kubanga tumulondi guli twali wano kyamazima nga sisobola na kuseka nga sisobola kusmailinga naye kati bwe kibangagana amawulire getu yina mu matu gaffe why not omukyalo ono oli twamusanga ali mu maziga meereere naye kati aseseeko n'okusekako aseseeko n'okusekako so kitegeeza gayizo omulimu gwemukoze gw'amaanyi nnyo tweyanzeege ate era na buli muntu yenna asobola okubeera nga atwongerako tweyanziza kyonna ekitono ky'olina kyetujja gyonna nakyo Mukama Katonda abaddizeewo maama mpozi bano abantu ng'olina ky'obagambayo ekirala abatuwadde ebintu bino abantu abo nnyongera basabira mikisa Mukama abagabirire abawe ekisa abongera omutima omugabi kuba ne Bayibuli egamba nti emmeeme gabaagaba yeneegejjanga neeyanziza nnyo neeyanzeege Mukama abantu era omukisa nkimanyi n'abaana bwe banajja bajja kuba basanyufu kuba emmere bajja gisanga kuba babuzaayo ekiseera kitono okusomera ogw'omunaana enkya tetugutandika bwe bagenda okuwummuliramu omunaala gwennyini I'm just happy. Ndi just musanyufu olw'omukyalo ono. Guys mwebale nnyo mwebalire ddala sina bigambo bingi bye nze bagamba omukulu omwami oyo waŋŋanya okwogera erinnya lyo naye siyinza butalyogera kasita njogeddeko limu eryokubiri siryogedde tweyanza nnyo tweyanzidde Mukama waffe omukyala Barbara bannange tweyanzizza nnyo tweyanzeege naye mu kiseera ekitali kyawala nnyo tujja gendako ewa jjajja waliwo yatusuubiza amafuta natusuubiza n'ebyogula ebitonotono bwe binaaba bizze tujja kugenda then era mu kiseera ekitali kyawala nga tumaze okukola enteekateeka omukyalo ono naye tujja kuvuga tugende tumutwale tugende wa Katende tujja kuvuga tugende Katende tulabe wagenda okubeera tulabe n'amakula g'ennimiro gagenda okuba ng'alima kirinze nze kiwotameroni bw'okinoganga ng'onkubira omukyala yagambye kuliko ebyokulya bingi kuliko wotameroni kuliko kasooli oba oli awo onoono gw'omunwe gwa kasooli guno gwa Morisi onkuba Morisi omusooli so just ndi musanyufu omanyi agayiza embeera oyinza okuba nga olina wooli nga golabanga ebintu ebyangu ennyo mu nsi naye ebintu si byangu
ate nze nyongera kukuza nti kyolina ekitono gwe nga tolanga ekitono kirina gwe kisobola okuyamba ennyo nga yakirabanga ekinene ate nga kinene ku lulwe. So mwebale nnyo mwebalire ddala tusisinkane nga tugenze Katende ku nnyumba ne ku nnimiro yaffe we tugenda nga tuvudde mu Katanga nga tufulumye ekikolimo nga tufulumye maama wulira akiyita na kikolimo nga tufulumye ekikolimo. Mukyala Babula tomanyi kyotukoledde otujje mu kikolimo nga tufulumye ekikolimo. Kyetaaga n'abaana bamala okuwummula basiibule. Ne tugera mu holiday ne bakuba beetaaye si mwana kudda wali nti va kabalaza k'abantu. Omwana ne yeetoolola maama bali omuyembe naye ng'ebibiri tobirina ebigula omuyembe. Tobirina. Agende bagunoge. Bajja gunoga wali nga guli fresh. Mukyala Babula tomanyi gwe kyotukoledde. Tomanyi ng'alina ne wazannyira ewagazi. Sina bingi byakwogera. Just nimusanyufu mwebanyumali ddala n'abagoberera mu Students K Media. Thank you so much. Abasobodde okutuwaayo kye batuwadde tweyanze nnyo tweyanzeege. Naawe alina ky'alina osobola okutwongerayo ky'otwongedde kyonna kisobola okutugattako. Tweyanze nnyo tweyanze. Nabagambye programu zino buli wiiki njakuleetangayo programu eno tulaba abantu be bati ab'enjawulo. Maurice Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment, mbadde n'omukyala Babra. Nabukenya Rose. Nabukenya Rose. Peterson yali ku kamera. Lord Mayor to be Katanga. Kampala. Umwakalita Kampala. Si Katanga. Kampala. Kale, Muslewu Lodge guys, I love you. Thank you so much. Muslewu Lodge.